second chance ekifuga obulamu ye time ostegedde ono musajja wa kabi nnyo Kenzo nze kumwebaza yomu kubambeererawo abalanga tebantegedde yantegeera nnyo ostegedde kibi abayimbi tebagwanga kukuddalu abayimbi babeera gifted ne wisdom wabalazi tubategeera bangi tebategeera Eddie Kenzo ne Eddie Kenzo was sent to sing no mutima gogo kwa kuyimba na kuyimbira bano Jamie Culture bwato bwali nawo bera abantu abatutegeera nagamba Jamie Culture I know his work manje bikati kyasobola okukola kati nga Kenzo kyakoze katokana beringa bana abantu bantu bangi tebasobodde kukikola utegedde talent zezire nange nga Jamie Culture unalifunye bizibu abalala bajja ne bagamba bino webuti Eddie nabagamba no Jamie yetaga kulagira Jamie yetaga kumuwuliriza Jamie yetaga kumuwa courage era yomukubaliwo njagala kwebaza Allah yebatugabiza nakuwa mutima mulungi si banja balina emitima egya zaabu ya era mbadde nyina ensonga lwaki nyina okubeera wano nenga webale kyensinga nange njagala kwebaza sebe bantu bangi balemererwa omuntu tufuna nnyo obuzibu buli muntu ahandolinga ensonga mu ngeri mumu engeri gyowahandolingamu ensonga zo tekitegeeza mbu nno wali muntu mubi omwononefu nekuwatinde wali ensi eyinza okukusubako bintu tuyitamu bingi fenna naye nze kyenkwebazaako okuba mu buzibu ate n'obufaamu ekyo nakyo kisinga simayiro kasikini kati ffe abavaayo ne tukwatako mu nsawo ne tubyama si ffe bakulu ennyo naye gwe aliwo eringa ali reddi okuva mu mbeera yategeka oba osinze naye nga ate oli wakabi kuba bangi tebasobola kikola atofaayo si bangi ab'emitima egyazaabo bangi abatanyumira ndongo nnungi twebaze nnyo papa Misa Kisemakola kubanga nze nali Ghana nankubira Jamie ono ali reddi okutereera netwogerako naye omulamu ati ateredde n'ettama ddungi omuntu yenna bwakugamba ekyo teri sente ziriwa teri bulamu nze nyina okwebaza sikwiga okwebaza kubanga oli muntu waffe oli mwana waffe oli mwana wansinga tuli bwana bwa mbaata kati ffe bwe tukulaba ng'oli mulamu ate tusanyukanyuka tuleete mabuko webale nakayimba kati kenakoze bagamba tukolerera zi casket ate nga ebasa temala basa tegula kitone okitegedde fabako fe nakayimba kagamba bebalisigamu ebisiige beffe bebalibumbamu ebibumbe beffe otegeera men of all ages beffe industry inotegeera nti wabawo abantu abatumibwa okukola ekyo mukuyimba kubamu obonnabbi naye obonnabbi bamumanyi mu Bayibuli na mu Quran naye omuntu ayimba volongoto naye nga naawe olaba kyokiri volongoto n'agamba stress kati nali mpulira akayimba rotate baby reset jagala mind to refresh I just needed mind to refresh yeah naye olina agamba Jamie Culture simanya guddalu kankubuulira abayimbi tutwala amagezi mangi okulowooza bye tubawa tulowooza n'okusinga bye mulowooza twetaaga kuddaabiriza kuwa fruits omusanga muwe fruits muwuzi ovanga ku muntu akuyimbira ekintu nekikukwatako nekikyusa n'obulamu okitegedde nga teyaliyo nga ofuna ebizibu naye nakujja mu bizibu kitegeeza ayiiya nnyo kati obwongo nze bantwala brain overlap baŋŋamba nti nali njiyo okusuka ku magezi gange ate nga siwumula kimala okitegeera ate ekirala nga bye mmanyi bingi bembigamba tebabitegeera kati ba Eddie Kenzo wali babitegeera mumuwe time mumuwulirize kyekyattamu ku ba radio mufo kyokubaddaabiriza nga bagamba radio agudde mu kifo ky'okumuwuliriza okitegedde nze kyembagambye wano baga nti bannange Spice Dana ina ensonga man mumuwulirize naye bo baddeeyi bamuvuma bamufiisa n'omutima ensonga eri validi nno ekyo kimwandiwadde nkola ki obudde ne bannamawulire mube n'abayimbi bammwe wallahi mainstream ogirabeeyo abasajja kankubuleeyo mu centre muno yafuuka political venue this is a capital city tebagenda kwangwa tukkiriza kukolera mu ssente abayimbi abaganda kanti bannyonnyole
temutuwadde platform. Abasajja mu Western bakolanga tebakutte nako. Mu Eastern abantu bakolanga COVID taliyo. Naye mu Kampala muyimbira abaana Abaganda tebajja tukkiriza kuyimba. Kati be muyinawo nga abayimbi ba Edkins abayimba mawuli ama music bulungi ba Jamie Culture. Mubawe time namwe mubeetereyo. Ostegedde. Batu pushinga namwe mutugoba. Kati mwagala mujje mu tukole ki. Ostegedde. Mukwata tufunye obuzibu. Edkins watakayo posting na kyeyogedde ku viewing. Ate edi buli muntu alina bwala ensi. Ostegedde. Edo solo kuvayo point na point yo. Musoko demosome obunyo. Ya wachi ya wandise. Yabadde ategeezaaje. Kuba na yimi we are human people. Y'abantu bali atenga buli atenzi ba. Ostegedde. Tomanyi kicha. Kulinga bali mu battlefield. Kenzo takyagenda wali gulawo omunanansi n'okubadde agwagala. Era mugenda mwogerako. We are human guys. Ostegedde. Mutuwe embeera etuwuliriza. Mutuwagazise bye tukola. Tubawe nyimba batuwe omukwano. Tukatubawe nyimba mutuwe omukwano. Bananga omukwano gwalaga wammaani. Ostegedde. Temwagala abantu bammwe. Ate teguggwawo. Joko mukuga bayi mukama gyakugukomba. Ate omukwano si relationship. Joko okwagalana. Okwagala n'okwagaliza. Bannange muyiga okwagaliza. Ate mukole abayimbi mu tusige ekifaananyi ekirungi. Bw'olaba ng'omuntu by the way ayimba bulungi. Eddie, you have a very good music ear. Olina ne music taste. Tubeera ne Eddie mu studio. Nawulira akantu katono nnyo nagamba that's nice. Nakateekayo ne kakuba. Twali mu bikyuka nga tukola ebintu. Akayimba kukanyumira nnyo abantu. Naye Eddie asobola okuwulira akantu nagamba Jami. Akantu kalungi. Ng'olaba nga katali kalungi. Azimba kutya ne bagamba. Oba Eddie alina mukisa. Oba alina ki? Wali kiba kya music ear. Njagala nnyo okwebaza. Mu Luzungu wali tebayita sentinel. Omuntu nga yatumibwa sentinel, omuntu nga yatumibwa kukola kintu ekimu. Omuntu aba musambibwa mupiira nga walaba Messi. Aba yatumibwa kukola kintu. Musamba mupiira. Omuntu aba musician. Mutegedde. Nga muyimbi baganda bange. Tuli wano nga be mutulaba. Naye Allah tutuma kuyimbira abantu maani. Tugenda kukola ebintu bingi bitabukako naffe ng'abantu. Naye musitule kiri ekyokuyimba kuba kyekitwala mu maaso. Ne Uganda erina abayimbi baayo. Ffe tuyimba nga mu kamwa kaffe tuyimba bendera. Nammwe temukifaako. Okitegedde. Nze kyanyimbisa Ssaabasaaliza kubanga yeri mu flag. Yali nnyimba Uganda. N'emisigo nnyimbye. Ekyafiriga olina ava awana nakuyimbira bulungi. Tolina stress. Bw'owulira akayimba kakenzo you don't rotate. Okitegedde. Abantu mulina stress baba banja namwe baba banja. Ogenda kuno okuza okulamu naye nga nyongera okwebaza n'okufaayo bana abana siba osobola okuleeta bokka. Nze nga Jamie Culture omuwandiisi wendi kwaba abaana. Okitegedde. Sokolete bano bagaayi mu kamera. We are here to make style. Twakola Kalwema Banyabo nga akyaliwo ono bwe yagenda taddangamu kufuna biyumba lufaanana nga Banyabo. Kitegedde kati ali mu kaffe kiba agenda kutukolerawa. Naye kayimba kalungi. Yazzeeyo n'ayimba nga Lwemo. He's a good musician. Baganda bange tetuli bakulu nnyo. Tugenda kumala kaddiwa to maintain talent. Kitegedde. Omuntu abanga alina omukisa omulungi. Jamie Culture wendi mu kuwandika ennyimba ze. Ntambudde ne Eddie ono. Eddie takenda nkokumacha n'apita n'agamba Jamie Culture jankuwa miliyoni 5 kupandikira oluyimba. Kinyere kibagamba point blank. Naye mukolera nsonga mmanyi kyalaga. Okitegedde. Tana kitala kutuzunya. Kati waba alese test nga udde bamunyumidde bagayi bali nice. Guys are nice. Tugenda kukola ffenna. Mukama yampa omukisa nze omukuba writer n'abayimbi abakazi. Njagala kuyimba bigenda kubeerawo. Bagambe Edkins wakabira leeta ono. Nappi mmoto ye yatuleese. Nze singa tabadde Edkins nze singa sina tamawere. Kati musinga n'obunene mmaani. Nenkananga better. So because I'm better, nyamwe bali nnyo. Tugenda kukola ffenna. Kyetaaga. We need vibe. Abantu beetaaga music. Kitegedde. Abantu beetaaga music. Tugenda kubawa music. Ediwe bali nnyo. N'obubaka bwo bubawo ba Yuga Boys. Benga abanyingo. Yuga Boys kigambo kinene nnyo. Kitegeeza Ugandan Boys. Kitubagamba tusiba tulowooza ku flag buli kaseera. Twagala kuyimba nnyo kunyumisa tuyambule engoye. Wabula bendera egenda kutambula naffe ku mugongo gwaffe. Basajja bayimba born in Africa bafire. Ba Eddie bakikoze. Wawuza linnyaka emiko malaba kenga. We are singing for the flag. Tuyimbira miliyoni 46 Yuga Boys.
tuyimbira million